Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako n'ekiramuso ekisinga okuba eky'omuwendo ate nga kya bbeeyi. Amanya nze mwami IBRAH Mukasa. Leero nsazeewo neyanjule bwentyo. Mukyala wange angamba naye lwaki teweeyita mwami? Because oli mwami wange. So mukyala amanya nze mwami IBRAH Mukasa. Ndi ne muganda wange munywanyi wange mugenyi waffe owa buli lunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu era nga ye mwami Chris Lule. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba tubaaniriza tubakulisaayo naddala mu gya wiiki ne tubeebaza okuba nti musobodde okuba nti mugatta ku ggwanga lyammwe abali ebunaayira n'abali wano. Kibadde kyankizo nnyo era tukyebaliza Katonda nti abakyali abalamu abawadde obulamu mpozi n'abafunye ebizibu eby'enjawulo nabo tunakuwalirako nabo, naye ne tusaba oba oli awo Omutonzi ayongere okutereezaamu obulamu busobole okutambula. Mwebale kwekuumira ku mukutu. Katubaguze kamulali olwaleero. Okay, oli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange once again era nga nkugamba nti it's a beautiful Sunday, cool breeze, embeera nzikakkamu though omusana mungi, omusana buli olukya gweyongera kweyongera, so kitegeeza twongere okustoringa amazzi, twongere okubanga twetegerateekera ekyeya singa kiba kigudde. Ku Extra Digest mugoba nsonga twasalawo tubaleetere show tunuulidde okutumbula ebyenkulaakulana n'engeri gye muyinza okuteekerateekera essente zammwe. Era nga emanyiddwa nga the business mind. Business mind ebeerawo buli lunaku olwa Sunday n'olunaku olw'omukaaga. Era nga olwaleero luno on this Sunday tugenda kutunulira kye bayise money misconceptions. Money misconceptions. Essente n'engeri abantu gye bategeeramu ssente etategeerekeka oba ebyogerwa ku ssente. Oba ebyogerwa ku ssente ebitegeereka n'ebitategeerekeka. But before that, nganya kutegeeza nti we are powered by Caplog Financial Consult. Caplog is C-A-P-L-O-G. Caplog Financial Consult. And still we are powered by Logical Motivators. Era ng'olwaleero tuli branded mu t-shirt za company ya Logical Motivators. Kino kye bayita brand endorsement kye tukoze era nga kuno kuliko ebigambo ebigamba nti wealth is for the subconscious. Omukugu ajja kutunnyonnyola wealth is for the subconscious, ajja kuba atunnyonnyola ki kitegeeza. So mwami Lule, straight away njagala tusooke tutunuulire kano ku ngoye zaffe kye twambadde. Tunekaanekanye, we are looking so beautiful and handsome. Yeah, we are looking beautiful and handsome. So tutandikirawo tusooke tunnyonnyole tag eno oba logo eno eri kuno etegeeza ki? Tutandikirawo. Sebo neyanziza kakati ndowooza bukyanga lubanga lwa mmindi bukya tutandika kukola programs zino naddala eza business mind. Wano we nalibadde nsoose actually we nalina okusooka naye oba oli awo olw'ebizibu ebiteebereka tubadde tujja tukuba wano nawali ne tuba nga tetwasobola kujja kusooka naye nga kino kye kyalibadde kisooka. Bw'ogenda okwetegereza buli muntu yenna azaaliddwa wano ewaffe n'awalala awatali waka wano ojja kwesanga ng'ebiseera ebisinga ekintu ekisinga okutuvuga ffenna zibeera ssente. Ye ttuulu ekozesebwa buli abantu ab'ebika eby'enjawulo mu biti byonna. So nakoyininze slogan eno egamba nti wealth is for the subconscious, nga kitegeeza nti obugagga oba okufuna kwa munda era kwa bwongo. Kino kye kitegeeza kyalibadde kigwayo actually kyalibadde kigamba nti wealth is for the subconscious mind. Kubanga omuntu ayina hemispheres ez'obwongo bbiri. Yeah. Ayina
the conscious mind, ate omuntu era ye omu yalina kye tuyita the subconscious mind. Conscious mind kwegamba ye enteekateeka y'omutonzi gye yatuwa ekola ebintu ng'omaze birowoozaako oba omuzungu kyayinza okuyita objective mind mu lulimi olulala oba singa majagala okukozesa terminology endala, ate kino subconscious mind kyekiri subjective. Ekintu ekiri conscious, ekintu kyokola ng'oli conscious, kyekintu sooka okulowoozaako, intellect yo nekuwa ensonga zonna lwaki wali badde okikola. Wabula ate ekintu kyokola subconsciously kyekintu ekiri habitual nga gulinga muze. From the word habit. From the word habit. So the beliefs emize egyo ojja genda okwetegereza lwaki nakoyiniza ekintu kino, nyina ebintu bye nasoose okulingiriza era nembyetegereza bulungi nnyo. IBRAH bwe tubeera tukula naddala mu families ffenna gye tuva, abafunyeeko omukisa ne mukulirako mu African families nga setting ya kyalo ate nga akasente tewali, waliwo enjogera ezitera okubeera ennyo ku ssente. Era abantu bano abatulaba bakimanyi bintu bingi nnyo byokola, bintu bingi kusalawo kungi nnyo kwosalawo mu byenfuna byo nga tosazeewo nga gwe naye ng'osazeewo olw'okubanga wali programmed okuva obuto obwo. Kakati bwe tukulamu ne tuweebwa chance okutandika okwetegeerera, waliwo ekintu ekiteekwa okukolebwa abasinga tebakikola. Ekiteekwa okukolebwa kye kino kyentadde ku t-shirt eno. Oteekwa okuddayo no-interruptinga, no-interceptinga, n'otataaganya oba n'okyusa the subconscious oba beliefs zo oba habits zo ze wayina ku ssente. Gye tugenda okweyongerayo mu maaso tugenda kwongera okulaba nti bakadde baffe balina beliefs ze balina ku bugagga. Yensonga olwaleero lwaki osobola okugamba omukadde ekintu n'akugamba nedda ekyo tokikola tekijja kufuna. Kubanga mu bo mu bintu bye baakuliramu era bye baali bamanyi ku bo tekikola sense. Bakyalina the conscious mind eri objective. So nga the subconscious mind eri subjective. So these are the habits, the beliefs omuntu byosobola okubeera nabyo n'ogenda ng'obinterruptinga habitually ne weesanga ng'obikoze. Yensonga lwaki nakataddeko nti obugagga kibeera kikola oba kabeera kabonero ka munda mu bwongo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mwami Chris Lule tuli ku The Business Mind, Ibrahim gemanya gange tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Buli lunaku olwa Sunday n'olwokusatu tubeera ne Business Mind, ate nga olunaku olwokutaano tuba ne gye bayise Extra Health, tuba n'omusawo nga tunnyonnyola ku nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe oba obulwadde n'engeri gye tugezaako okuba nga twejjanjaba. So buli Friday olwaleero tutunulira money misconceptions. Tusooke tutandike ne definition ya money misconceptions in layman's language, mu lulimi olwa Ssaabasajja Kabaka. Kakati money misconceptions wane waffe mu Africa, omuntu buli lweyogera ku ssente, topic ziri bbiri abantu ze bataagalira ku ddala kuwulira. Era ne bano bannaffe abatulaba bangi nnyo agenda okulaba vidiyo eno agikirikingeko asooka alabe kye tutadde awo wansi agiveeko agidduke. Topic ziri bbiri. Omuntu akola kyonna ekisoboka mu bulamu bwe okulaba ng'aziziyiza nga taziwuliriza era nga tayagala discussion okuggyako ng'ali yekka ng'omuntu. Ate ne bw'aba yekka kizibuwala nnyo omuntu okuddaawo na discussinga ssente. Okusooka ebyogerwa mu kufuna nze sijja ziyita ssente. Waliwo ebintu ebyogerwa mu kufuna kubanga okuva olubereberye tugenda ne tulaba nga ekiruubirirwa kya Katonda eri obulamu bwaffe nga increase. Increase bwe mbeera nkiwadde terminology endala era nsobola okukiyita wealth in terms of mu bintu bisatu. Waliwo obugagga obw'ensimbi oba obw'okufuna, ne tubeera n'obugagga obw'omubiri, omuntu mulamu bulungi nnyo ali healthy ate buli kimu kifunctioninga bulungi, then ne tubeera n'obugagga obw'obwongo oba nze gye naliise mind. So ne mu bitabo byaffe biri ku buuyi buli ekikyo sijja kyogerako kuba sikitegeera bulungi. Tulina we tulabira nga Mukama waffe atugamba nti omuntu tabeerengawo kulya kwokka. Kibeera kitegeeza nti bw'osoma akantu ako n'okagusiza yali ategeeza nti omuntu anaabeerawo olw'omubiri n'omwoyo. You live for the body, for the mind oba the soul and for the spirit.
So kakati ebintu ebyo bisatu bw'ogenda okubigattagatta bwonna bubeera bugagga. Osobola okufuna obugagga obw'omubiri oba ofuna obugagga obw'ebyenfuna oba osobola okufuna obugagga obwa you live for the body, you live for the soul or spirit, and you live for the mind. So mu bimpimpi the misconception is kyetutegeeza waliwo okugereesa oba omuganda kye yaliise enjogera eri ku byenfuna oba oli awo ettattana etataaganya entegeera yaffe gye twalibadde tutegeeramuuko ebintu by'okufuna bwe birina okutambula. Okay. Njagala tutandike ne point esooka. Actually abalungi abatulaba ngenda kubanga menya a few misconceptions. Then omukugu aberenga azitunnyonnyola. Nja kumenya misconception in 1 or 2 minutes aginnyonnyole with vivid or valid examples. Tugenda kutandika ne misconception egamba the moment I have the happier I'll be. Nti obungi bw'essente bwe nnaaba nfunye nga ntuuyanye mu ntuuyo zange n'entoba n'enkuŋŋaanya essente ezo bwe bungi bw'essanyu bwe nnaaba nalyo. As well as still about that same misconception waliwo line egamba nti the more money someone has the more problems you get. Kati ebyo njagala obizingirewa mu byombi. The other misconception says the more money I accumulate the happier I'll be. Ate omulala n'avaayo n'agamba nti more money more problems. Tutandikirawo. Kakati ebiseera ebisinga ndowooza kino okukyanguya kino kiteekwa okuba nga abatulaba abalungi abatulaba bakimanyi tekiva ku mimwa gy'abantu. Era nze nnyina abantu bentunuulira oli n'agamba nti nja kutandika okugaba bwe nnaaba nfunye. Ekikolwa ekyokusanyuka kibeera naawe era kibeera mundaayo olunaku lw'obanga olina oba nga tolina. Kakati kibeera kyakwerimba omuntu bw'alowooza nti asobola okukyusa essanyu lye singa aba afunye. Wabula ate siyinza kukugamba nti omuntu ayinza obutasanyuka ng'afunye ssente. Kizibu nnyo kubanga engeri gye kiri nti tuuru Katonda mwayita okutublessinga naffe okusobola okublessinga abalala. Kubanga nze nnyina enjogera egamba nti teri kwesiima kuli mbwavu. Teri. Mbola okuba ndi mwavu ndi nze neesiimye siina bimbazalinga tewali anankonkona teri nti trailer yange egudde URA owulira mpulire. In fact bw'obeera weesiimidde mu butalina obeera selfish. Oba mukodo gy'oli oba weekodowalira. Omuntu ali selfish ye omuntu eyeeyagaliza yekka naye ate naawe obeera teweeyagaliza. Oba muggulu. Oba nyinza kukozesa nnoonyayo ekigambo ky'Oluganda ekisobola okuba omuntu oyo omuntu buli lwe weesiimira oba muggulu tugende n'ak'obuggulu. Buli lwe weesiimira mu butalina obeera selfish. Ekisooka oba weerowoozaako wekka kubanga tewaliwo ngeri ndala yonna. Engeri tuyinza okubaawo n'engeri ez'enjawulo naye engeri eri emu yokka abantu abasobodde okucontributinga immensely ku charity organizations n'ebintu ebirala bakozesezza kabonero ka ssente okusobola okublessinga obulamu bw'abantu abanaku naddala ffe abali mu Africa. Kakati bw'oŋŋamba nti nze neesiimidde mu butalina. Actually waliwo conversation gye nalina ebiseera ebyo n'omukyala. Waliwo omukyala gwe nali njogerako naye nanga nti Katonda agaba obugagga n'obwavu. Statement eyo yannema okutegeera ne mugamba nti okusinziira ku nze byensoma Katonda tagaba bwavu. Katonda agaba bugagga. Wabula ffe abantu ffe tutoolawo omuntu IBRAH omuntu asobola okukuwa ekintu ekirungi n'osalawo obutakitwala. Era ne kibeera kyangu nnyo gamba omusajja teyampadde naye nga yakoze eki nga yakuwadde. So bwenzirayo ku kiri ky'obadde obuuza nti essente nnyingi omuntu z'abeera nalyo lyessanyu. It is a misconception kubanga mulimu omuntu abadde ali obubi nga tannafuna ssente era ne bwazifuna n'asigala ng'alya bubi. Kuba nabagamba wano ebiseera ebisinga abantu tebamanyi ssanyu lyabwe we liri. Tebamanyi. Kyovola abantu tebamanyi because they are just adamant oba tebamanyi because they don't take time to find out. Ekigambo ekyo kyoyogedde kirungi nnyo ekyadamansi. Ekigambo ekyo omuntu okugamba nti
bano bennyini abatulaba bakimanyi balina beliefs zaffe mu byenfuna bantu batono nnyo abasobola okusesetula enkondo mu kumanya kwabwe ne bayingizawo bye babadde tebamanyi omuntu akonfaminga to his own biases era kyova olaba omuntu ogenda n'omugamba ekintu kyatawulirangako kyatagezesangako kyatasomyeko kyatasomyeko n'akugamba nti ekyo tekiriiyo because ali ignorant about it takimanyi naye olw'okubanga yasimba enkondo yesimbako ekikomera ekyokwegwanyiza okuba nti akatono kaalina kabeere nako takkiriza kintu kirala kyonna kyatamanyi kujja mundaye kakati kyayinza okukola kubanga ekintu ekyangu ennyo kuwakanya ekizibu kubeera kulowooza. Chris, otunyonyodde about the more money I have the happier I will be as a misconception. Still I would never nkubuuziza otugirewo era misconception about that eraga nti more money more problems. Ekyo kyo kituufu. It is not a misconception. It is reality. It is reality. Kubanga ebiseera ebisinga buli lwobeera n'ekingi n'ebizibu obifunira mu kingi mu bungi kwegamba awo tuba tujjayo the law of cause and effect. Cause y'ekintu bwebanga nnene ne effect ebaki nene ebeera nnene eyo principle oba lo teriko kwebuuza ebiseera ebisinga lwaki twogera bwe tutyo nti more money more problems. Ebiseera ebisinga omuntu bw'obanga ebintu by'okola binene bw'ofuna ekizibu ebiseera ebisinga ekitera okukugwira. Waliwo omwami eyaŋŋamba nti yagendako awantu okwewola ng'anoonyeza emitwalo 10 oli n'amuga naawe ndeka emmotoka yange egudde mabira yeetaaga emiliyoni 25 tugireetere injekita n'ebirala oli mukuŋŋa kwegamba kati ye ono bambi ekizibu kye kya mitwalo 10 kijja butereevu mu ndowooza ye mu nneeyisa ye ne mu byakola n'ennyingiza ye kwegamba mu bimpimpi aba atambulanga ennyingiza ye bweri era n'okusaba kwe kubeera kwa nnyingiza yo. Oli anoonya miliyoni 2 ono anoonya mitwalo 10 oli amugaa nti ndi mu kunoonya miliyoni 25 z'emmotoka. Ako kanzijukiza oluyimba lwa Fred Sebbale waliwo mulimu layini eraga nti oli yali anoonya ssente z'abaana fees oli n'amugamba embwa yange eganye okulya. Ate munange omuntu oyo abeera tayogedde bubi omanyiza ebintu bino neewaayo mbitegeere singa ojja okwewola singa njijewo okwewola okwewola nenkuleetera ekizibu nonga munange embwa yange ekyagaanya okulya. Life is all about priorities. Definitely. I concur with you. Nze priority yange yambwa no kati ndi kuggwe bwe mba nzizeewo priority yo wabula ekituufu kyali badde nti nsaasira mu priorities z'olina nange ongatteko oba nfuuka liability gy'oli I don't know naye nga ttamuzo naye bw'onaaba tokyogedde ekyo nze nsobola okusooka n'ensoosowaza ensonga ssemasonga ezinkwatako nenzijjawo kati bwe nojja oluvannyuma mbeera soogedde bubi era bannange ekintu kino IBRAH nzikirize nkijjewo twewale nnyo okunyiigira mu nsawo ezitali zaffe. Okay. Oli ku Extra Digest mugoba nsonga naye nga program bagisa Business Mind. It's a Sunday. Tutunuulira misconceptions of money. Entegeera y'abantu y'essente etali real. Nga ebibozibozi ebyogerwa ku ssente n'endowoolereza ya ssente etaliiyo naye nga bibozibozi. Okitegeera. Point number 2, tugenda kutunuulira a big income will keep me out of debt. Nti okubeera n'omuwendo omungi ogw'essente guntaakiriza ku mabanja. Nkinyonyodde bulungi Idris. Okinyonyodde bulungi. Actually bwe mba ngenda tandikira awo okusasula n'obutasasula gyombi mize. Okusasula n'obutasasula gyombi mize. Kakati omuntu Idris lwaki atunuulira oga? Idris oyo muyinako akantu ne nja kwogera tetuli ku sseeti. Aido. Kati taasa musajja wange oyo manye kyolinako nange kyemwina naye mutaasa. Income yayinza obutakomensulatinga nakwekuuma nga toli mu bbanja singa subconsciously enzirayo ku mize gyaffe ebintu bye tukola okuliikiriza emize gyaffe okuliikiriza emize naddala egyo emibi saalonga zuli okaagala nnyaako okuliikiriza emize gyaffe nti omuntu IBRAH ne bw'onaabanga lwaki ngamba nti okusasula n'obutasasula muze omuntu bamusasula ng'olaba bw'oti ng'omubanja kyova nze omuntu gw'emmanja
esala kwegamba omuntu gwobanja kiba kyetaaga n'omusabirana nnyo kuba buli lwomulaba nga tayambadde masiki owulira bubi nti agenda okufa n'ebbanja lyange okitegeera waliwo kino by the way kino si kyakuseka mu lusisi waliwo we naliko bambi kuziika okumu ne wajja omwami yakuba omulanga ne bagamba abantu baali balowooza omwami alumiddwa kumbe omugenzi yali agenze ne miliyoni zesoba mu 7 nga tebalina buwandiike omwami yasimbula omulanga niŋŋamba kiki awo obusiraamu we buyambira abasiraamu bakugamba kukufiirwa kulumbe nga tebannakuteekayo mu mwana ndaani ne bagamba nti ababadde babanja Idiriisi muliwa ne Idiriisi babadde abanja muliwa obusiraamu alhamdulillah obusiraamu alhamdulillah tosobola kukkirira mwana ndaani na bbanja lya muntu mu busiraamu billah n'olunaku olusembayo bali likubanja ebbanja anti okukkirira nalyo naye gamba nti wateekwa okubaawo enkola eteekebwawo anti bwe batyo bakola mu busiraamu bagamba nti baani ababadde babanja omugenzi ono ne muwanika emikono ne baani babadde abanja kati basooka kusootinga ababadde bamubanja tagenda n'ebbanja ku lunaku olusembayo luli nga Allah atubuuza akanana akataano eri ebbanja Allah bajja kukunyanya kubuuze lwaki wajja n'ebbanja kati wana abasiraamu kye bakola bakwata ne bagamba nti ani abadde abanja omugenzi ne muwanika emikono sente bwe ziba nti ba miliyoni 10 oba 3 oba meka whatever the amount of the money ne mutandika zikuŋŋaanyaawo togenda na bbanja lya muntu obusiraamu bumanyi kyobola ne mukunaaza abasiraamu ne bofunyiza engalo bwoti togenda nakyo bazigolola mama nze obusiraamu so kati okuddayo ku mulamwa gw'obadde ogamba nti obungi bw'essente bumpewula ku bbanja gino gibeera mize gya muntu nga gumuli munda nga yo obutasasula yagufuula na mulimu ate bubeera bulwadde yoga in fact obulwadde bw'obutasasula bubi nnyo businga ne kansa temamukontanye abantu baffe bano beetaaga ne bakimanya Kristo nkoze bubi leero omulama gw'olwaleero gulina omuntu gwe guli mu kutambuliramu nga bulijjo adda gye gudda okay so mulimu abantu ogambye obutasasula bulwadde buluma n'okusinga kansa kookolo ate obutasasula nga weewoze gw'oboonyaga oba gw'oba weewozeeko n'otasasula tekimukosa wabula kikosa ggwe kubanga tunyonyole wano ngenda so deep as so within nga bwe kiri munda bwe kibeera ebweru ekikolwa ky'okunyaga obeera okikolera bweru naye kibeera munda kyova olaba abantu baffe bano ngenda ne mbakubiriza ne mbagamba nti ebintu bye tusiiba tubeerako wano lwaki twasazeewo by the way ne mu kitundu kino ekyokubiri ngenda kwenyigira nnyo omulimu gwange ogusinga gugenda kubeera nnyo mu kutereeza omuntu ow'omunda kubanga the inner me ebintu ebisinga okubeera eby'omugaso bye bintu ebitalabwako the hidden treasures obwo obugagga bw'omuntu bwabeera nabwo munda era nze nzikiriza bulungi nnyo bwe mba nkulaba IBRAH kati gwe seetaaga kumanya bw'olowooza kuba kati nkulaba manye ebirowoozo byo manye obugazi bwo obw'omutima bwe guli buli kimu nkimanya nga nkulabye olw'ensonga enfuna ye ey'ebweru settings ezo ziri munda portraying the inner me okay tosobola kufuna bweru kyotalina munda kyovola abagamba nti tosobola kugaba kyotalina okuba nakwo kyetutegeeza mu kyo kiri nti the inner you esooka kubeera na kintu ekyo kyovola akantu kano nakakoyininze obugagga as in wealth is for the subconscious si ya bweru kwegamba bino ebirowoozo gino emize gibeera gya munda era omuntu agimaliddeko ebiseera n'agikyusa ekizibu kye tusinza okuba nakyo tukulidde mu bakadde tukulidde mu bazadde ne tukula n'emikwano ne tukulira ne mu environment ng'erina ebintu by'embracing ate nga byogera ku ssente okugeza obadde oli mu kwogera ku debt ebbanja mwegendereze nnyo naddala abakadde kuno abalina abaana nga mulaba sheeno abaana balina ebintu bye bapiikinga kubanga the subconscious mind eringa magnet egenda epiikinga ekintu kyewulira nti ekyagadde esika kyova olaba osanga omuzadde ng'atuuse mu myaka 7 8 9 agenda kuva mu bulamu bw'ensi
naye ng'alinawo omwana amufaananye enkola gy'abadde akolamu ebintu naye nga tamugambyeko nti kola bwoti ng'ajja amulinnyira mu bigere subconsciously. Singa olwaleero IBRAH weewole ssente nga Idrisa bw'atera okukola ne weewole ssente neweewole ssente nenzija okukubanja n'ogamba abaana mugambe siriiwo subconsciously obeera oli mu kutegeka baana oba oli mu kutegeka muntu oyo kubeera mulimba kubanga ekyo ekikolwa gw'okikoze olowooza nti ono omwana tannabategeera subconsciously mind egenda kipiking ekijjaawo egenda ekiprinting munda ku blueprint ye eya ssente kibeereko agambe bwe weewoola ssente ng'otoyagala kuzzaayo weemululamu nodda mu kasondo oba mu kiyumba ky'enkoko then n'ogamba abantu abakuli okumpi siriiwo subconsciously ekyo oba okitutte kakati bwe nzirayo okukalika obadde ogamba nti momani ssente nnyingi zisobola okujja mu bbanja oba ab'entono basasula ab'ennyingi baluma waliwo ayina entono naye ng'asasula ne wabeerawo n'ayina ennyingi nga talumye ng'asula nalubaale nga ne bw'oba tuyinza okubeerawo wano ne bakwata akasente ne bagenda sente zo ziizo era ebintu bino nabirabinga nnyo ku sayiti ezo ze twapootangako omugagga n'aggamba engineer n'aggamba weekend eno omugagga tatuwadde ssente naye nga yazimuwadde mulaba ne mugamba omala novaano nga tusasudde amaanyi gonna ag'ekikologo gagenda kugwerako nalyoka akkirira ekasawo so eyo misconception abantu gye balowooza nti omuntu asobola okuva mu bbanja oba asobola okufuna amaanyi agasasula ng'afunye ssente ekyo nakyo si kituufu so kirungi nnyo subconsciously okweyigiriza okubeera abasasuzi mu bulamu ng'omuntu ne bw'aba actually ekintu ekyo kirungi nnyo mu bitabo ebyaffe bino byensoma waliwo awantu awagamba nti ekigwana Caesar kimuwe give what belongs to Caesar and give what ebya Kaisari bya Kaisari n'ebya Katonda bya Katonda ekyo kyoteekwa okuwa oyo gwo akubanja kimugiremu okimuwe Caesar yali kabaka kubanga nabagambye nti ebiseera ebisinga ebintu nyina omwami gwe nadde njogera naye ku simu ne mugamba nti omuntu alina sooka gaggawala munda nga tannagaggawala bweru era ne muganza obudde obwange n'omulimu gwange gwe nnyina okukola ennyo mu ggwe gwa kumakinga sure nti subconsciously ntereza mundaayo ebweru ojja kwetererezaayo kuba ebintu bino ebisinga babimanyi basomye ku savings basomye ku financial planning basomye ku investments basomye ku time management and money ebintu byonna babisomyeko ate babimanyi naye kye batamanyi kye kino okuva gye twasomera nze IBRAH neewuunya education system yaffe eya wano okimanyi nze nagita wano wokka woosanga nagivaako actually ndowooza ono research kamubawo bo bajja genda bamunoonyerezeeko nagita ffe wano okusoma tukulabanga okubonereza kyova olaba nti ebiseera ebisinga abantu ku graduation olujjako ati enkofiira n'agisuula wali akirabanga ekikonaga sibikola ki sibiddamu kibeera kyamutamadda mwangako okusoma mbimaze biibyo ebintu byammwe mbibawadde so nga ate naye okuviira ddala eri yonna gye tuzze tulaba nga Katonda bw'aba akukolamu omulimu ebintu bino eby'okuyiga tebikoma buli lunaku olukya ku nsi olina okumakinga learning is a process. It is a process. In fact terina kukoma nze buli lunaku nyina ekitabo kyensuula wansi kiramba Mwami Chris nga tuvudde njala tutunulire point number 3 another money misconception wabula nga tuli ku extra digest ne business mind okutwaliza awamu eyokusatu millionaires drive fancy cars wear fancy clothes and live in fancy houses nti abagagga babyomere babifeekeera bavuga emmotoka za bbeeyi bambala engoye za bbeeyi ne balivinga oba ne bawangaalira mu maka agatonyanga emmooli ne beeyisa nga obulamu bwabwe bwonna bw'amajolobera enjogera eno mbadde ntera ogikozesanga nga tuli ku set kuno buli lwolaba omuntu ng'akozesa ekintu ekyebbeeyi ennyo okusukkuluma ku balala abeera alina obunafu bwabikka era kyova olaba nti ojja kusanga omuntu bw'abanga alinawooko ekintu nja giyita deficiency alwana nnyo ebyo mbiraba nnyo ng'omuntu ogenzeko ku date muntu ajja ayambadde ng'aweddeyo naye ate nga
abamu ku ffe toyinza sisobola kubeera impressed nangoye zoyambadde nze ebirowoozo bye bimpressinga bw'omala okusaanukula wano n'oyogera bwoti nempulira ne nga waawo naye bino by'oyambadde ebweru ebintu ebisinga okubeera eby'omugaso mu bulamu tebirabwako bino byendaba ebweru nze sirina kyembigamba yambala amajoloberogo vuga emmotoka z'ebbeeyi living obulamu obuli fanciful ebyo situnuulira naye ntunuulira nnyo omuntu asaanukulwa kyova olaba nti simanyi oba wawulirako oko kabaka gwe bayitanga Solomon. Yep, of course. Nakola divinity kwechese. Wakola divinity. Kakati bwe yasaba olooza lwaki yasaba magezi? Kubanga bino ebisigadde byonna byansi bifuumuuka bisaanawo biggwawo. Kozi King Solomon yali yazimba ku kyalo ki? Ate emmotoka ye tewaali. Endogoyi ze zo zikyaliwo. Ate amaganduula ge yambalanga obwakabaka. Naye okimanyi nti amagezi ge na buli kati tukyagaliko? Bwe kiri bwe guli. Ekintu ekisinga okubeera ekyomugaso mu bulamu kufuna magezi. Nze era abantu bano banneewuunyisa by the way. Kinkwasa n'ennaku by the way. Bwe nkitunulamu. Omuntu asobola okugaana okugula ekitabo ekyakakadde n'agula engatte ya miliyoni. Oba Katonda ddaawo n'omuggo waggulu n'atutunuulira n'abula okuba omuntu amwasa omuntu amwasa efoloma eryo okitegeera bamwasa edekisi eyo. Kaakati ekyo ky'obadde ogamba nti okubeera ne ssente kwe kubeera mu bulamu buno munnange ekintu kino IBRAH ngenze nkiyize nkuze si buli ssente z'ofuna nti ziba zizo. Okay. Katonda amanyi otukozesa ng'engogo conduit ne tulembeka ne tufuna. Kyova olaba nti omuntu nabakubiriza ano ne mbagamba nti mu accounts z'oteeka okuba nazo oteeka okubeera ne kye tuyita play account. Yekola eti eyo? Play account kwe kuva ssente ezisanyusa ku bantu abakuliraanye. Katonda bw'aba akuwadde ku bugagga sanyusa ku banno. Wabula sigambye nti kozesa ssente ogule banno naye bw'aba akuwadde kasente kakozese. Ono omulala ate ye bamuwa ssente agula buguzi banne. N'aguloli tabasanyusa agula bagule. Kakati kye tugambye ekyo ekyokusanyusa abantu ng'ofunye kasente ekyo ekikolwa kya Bwakatonda. Otegedde? So si buli ssente gye tuyingiza nti eba yaffe. Ezimu Katonda abaazitwesigisiza zituyitemu zituuke kwabo abantu abateeka okubeera nazo kubanga lwaki IBRAH ekintu ekyo kiri bwe kiti kantwala omukisa guno nkibannyonnyola. Mulimu abantu Katonda bakyamye ssente ng'alaba singa azibawa wiiki eno omwezi ogujja baba bagenzi bangi nnyo n'asalawo aziyise mu IBRAH. Bangi nnyo. Otegedde? Kati kuba kukkakkanya era musaala z'osaba kisoboka bulungi nnyo okubanga tonnafuna olw'okubanga ayina ebintu kyovala kiba kirungi nnyo n'otereeza emizeegi egimu amanyi okutunulamu bw'atenaga naye ono kibanga abaana bano abato bw'obalaba nga bakula n'avuga ekimotoka n'ogamba bwe mujja ku kino ekimotoka ne muwa eky'amasannyalaze ayinza okwemalawo kanindeko gigula. Ontegedde? Kubanga ffe tubapimirako. So kikolo kya Bakatonda okubanga oyinamu kasente n'okola obulungi banno naye ate bw'aba asazeewo zikuyisaamu okusanyusa ku banno tojeregana kujolonga. Tokudaala totyoboola tokudaala kubanga Katonda abaazi kwesigisiza. Ate teweekyanga bw'ofuna teweekyanga bannanga ntubeekyanga Chris nga bafunye ssente. IBRAH kino oyinzikiza nkyogere kiisewo twakoyininza omulamwa guno nti wealth is for the subconscious. Abantu abanzijidde mu birowoozo babadde basatu. Asooka waliwo omukyala n'omuvubuka baali wano Uganda sigenda boogerako baafunako ok'obutitimbe bw'essente nga nnyingi nnyo naye olw'okubanga sisitimu yaabwe emaneginga kye baali bafunye ey'omunda yali njama baddayo ku setting ku factory setting kwe balina okubeera era kwe bali kubanga kankubulire system the inner system emanaging ebyenfuna byo level kwebeera ze sente z'oba nazo kati singa ojja n'ogwirwa omukisa ne ziba nnyingi nnyo minzaani n'ebeera bweti munda nga tewateredde yagalaga kaba kaweddemu oba oteekwa okuddayo ku kiri mundayo kubanga mundayo tugeze mundayo inayo amayinja gazitowa kiro 4 ofunye obuwumbi 4 amayinja 4 tegasobola bilioni 4 tegasobola yagalaga gatuka ne ganafuwa ne gatende waliwa gagenda kunafuwa era ogenda kukola bwoti
akalala omuntu okubira omulala nzijidde mu bwongo waliwo omwami awe yakuba rotale n'afuna $1,15,000 bw'amala okufuna $1,15,000 yali nga gabeji yali atambulira ku bimotoka bya gabeji collection ebyo ebikuŋŋaanya kasasiro ne wayita emyaka 3 sente ezo yali amaze ozigulamu abakazi aguzeemu emmotoka aguzeemu buli kimu n'addayo gye yali ku kasasiro w'okuŋŋaanya ne basudde alina oluyimba olwogera ku bwavu oluyimba olwo tetujja kugendayo nnyo kuba abantu bayinza okulaba nga abakudaala naye nga tuvuddeyo tukiridde tuli ku business mind tutunuulira misconceptions z'essente abantu kye balowooleza essente ekitali kituufu okitegeera point namba 4 oba point eyokuna the more money I have the less worries I have nti obungi bwa ssente bwe mbeera nazo bukendeeza obweraliikirivu bwange n'emmeeme yange n'ebeera nzikakkamu abantu balowooza ebiseera ebisinga yo waaye nga tolabika bulungi anti ndi mwavu bw'amala ate okuzifuna bw'abeerawo n'atandika okulowolereza nti ate bwe naamala okufuna essente nja kufuna essanyu ate ne gujja bagira n'omusanga nga yali mwavu nga mweraliikirivu ali stressed n'ogenda okuwulira nti oyo nno omulaba alina akeedi ebukoto alina amaduuka mu kikuubo naye ng'ate alabika na bubi nnyo nnyo n'okusinga bwe yali tannafuna ssente naye okusooka kintu kino oba nkyogere bwe nti kibeera kizibu okubeera omwavu n'obeera n'essanyu liba livaawo yenga osanyuka kati oba osanyuse osanyuka ki kiki ekiba kikusanyudde I know what makes you happy omanyi enzikiriza zaffe zino ekitabo kino ekitukuvu ffenna ddala eno bubuuyi buno kye tusoma tunoonyamu obunyiriri obutukkakkanya obutugumya obutubeesabeesa nze obunyiriri obwo nti bwe kataligirya eribiika amasumba mbula kasaako soltepu ya bbulaaka nkayitengako bugisi akanyiriri ako omanyi wekagambira mbu kiribeera kizibu nnyo omugagga okuyingira eggulu mu bwakabaka bwa Katonda kirifaananako ngo endogoyi gundi kamo is what eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso I see kakati bane tuleme kwegumya our God is a God of abundance kabe Allah nze mpulira nnyo omutero ogamba nti Allah waabyengera Allahu akbar okumanya Katonda waabyengera buli kintu kyonna yakituwanga kiri abundant mu bungi bwakyo I got your point ate era bw'oba gwe wasoma divinity ne mu maaso okuba the book of Genesis Katonda yagamba Katonda ayina we yagambira n'agamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe ntegerekeka tutonde omuntu mu kiki mu kifaananyi kyaffe ye omuntu y'omu tuli mu God's image of course tuli mu God's image era we wamu n'agamba nti olibeera nga you're going to dominate ebyensi byonna ebitonde byatonze kaakati omwavu oba odominatinga ki nedda kibuuzo nyinza okuba simanyi wano nsaba okuwabulwa what are you dominating mugende mufufugaze bien oli kufufugaza ki kubanga obwavu bwa mubiri bwa mwoyo bwa bwongo kati ebyo ebintu byonna bwe bibanga ddala kituufu yo lacking kubanga ekintu bwavu is lacking byonna ebyo bwe bibanga bilacking olacking amagezi sigamba amagezi gano gabeerawo mu bulamu obwa bulijjo surviving jempita si surviving wabula bagiyita middle income mindset tubikkeko tuleme kuvuula ekyo tuli kiraba olulala middle income mindset ey'okugamba nti ngende nsome fune omulimu gule emmotoka mpeerere omwana asome bwe amala okusoma bawase obulamu buweddeyo tetubaako ne kyetwongerako tubadde kye tuliko okugamba kibadde nti bwe naafuna ssente nja kukkakkana ebirowoozo bijja kukola ki obadde olina bw'okasomye bwe naafuna ssente zijja kunnyambako okuwewula ku birowoozo byange n'ebizibu byange okusanyuka kw'omuntu okusanyuka kwe n'okufuna n'ebirala byonna bya sisitimu ya munda si byebweru ssente ziri bweru nezisooka munda kakati ekintu ky'otalina essanyu bw'oba tolirina nga tonnafuna libeera zibu kufuna ng'ofunye
Okay, Chris, njagala tutunuulire olwobudde tugenda kujabula mu bijabule. There are many factors oba misconceptions. Njagala tutunuulire waliwo misconception egamba nti money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Njagala otusiigire ekifaananyi awo. Gwe kyogamba ako akantu tolinawo kawutera kawulira. Ani nze kawulira mu kyalo nalina senga wange. Senga ng'agamba sente bizibu byerere, sente bizibu byerere, sente bizibu byerere. Baga nti omwana yagadde nnyo sente agenda gwa mu kkemebwa. Naye ate ndowooza nga sinnaba kakwata akantu ako ak'okugamba, by the way sentence eyo egamba the love of money is the root of all evil. Okwagala sente y'ensibuko y'ebibi byonna. Okwagala ebintu. Kakati kye batayawula kye kino, greed for money and the love for money. Ebyo bibiri byawuka. Waliwo omuntu greed bwe buluvu. Obuluvu, omuntu okubeera n'omululu. Okwagala kikolwa kya bwa Katonda era akyogera ku nti twagale. In fact omuntu atayagala sente. Okwagala naffenna kye kitugatta. Kiraga nti Katonda akola mu ffe. Ntaddewo kateeke naye tekali ku bibyo. Omuntu bwagamba nti the love of money is the root of all evil. Akantu ako abantu abatera okukasoma be bali be twagambye bannange tuleme kwesiimira mu butalina. Omanyi waliwo omuntu okwesiimirayo n'onoonya Bible verse obukuwagira n'obanga tolina noga era kyova olaba omuntu bw'alaba emmotoka ng'emuyiseeko yabbe oyinza okukola n'ogula emmotoka eyo ng'ozijjawa. Abantu bakola bulungi nnyo bannange tuleme olw'okuba tetufuna tuleme kulowooza nti abantu abalala bonna ate n'ekisinga okunsanyusa okimanyi kye kino abasumba baffe mu myoyo mu nzikiriza zonna ez'enjawulo teriyo kintu kye abasomesa bannaddiini teriyo kintu kye baategeeranga abundance and spirituality. Ogwo ndowooza nagwo gujja kuba mutwe gwa lunaku lulala. Inshallah. Okumanya bo baakitegeera. Wano ewaffe wokka w'osanga omusumba nga agamba abantu ng'okwagala ssente bwe kiri ekikyamu naye ng'ate yali mu nnyumba ya biliyoni 3. Ontegedde bulungi nnyo. Kati bo baakimanya and by the way okubikkulira abantu ekintu ekyo ne bakifuna bayinza okufuukira ekizibu. Olina bakuuma nga tebamanyi. Spirituality okubeera to spiritual. Kisobokera ddala bulungi nnyo omuntu okubanga oli mwavu oba okubanga tolina n'ebya Katonda nga tolina ky'obyagaza. Ate kisoboka bulungi nnyo okubanga ndi too spiritual ate nga ndi too wealthy. Ebyo ebintu bibiri bisoboka. So you want to tell me or refuting a statement nti money is the root of all evil? Nze ngamba okwagala ssente si bulabe wabula okubeera omuluvu waazo kisobola okufuula ow'obulabe eri abantu. Thank you. Njagala still tutunuulire another point. I'll have more fun if I have more money. Nja kuba n'essanyu lingi nnyo n'okwesiima kungi singa mba ne ssente. Ekyo nakyo kya butaliimu era sikkiriziganya nakyo. Okubeera n'essanyu tuddayo eri ne tugamba nti omanyize ngamba nnyo abantu nti obunyiikaavu bw'omuntu kubeera kulemererwa kufuna magezi gamuyambako kudiiginga so deep mu system ye neyeetegeera essanyu lye liriwa. Kuba kisoboka bulungi nnyo okunakuwala naye ng'ebikweraliikiriza era n'ebikunakuwaziza nga tebiriiwo. Ekyo kisoboka ng'ebikweraliikiriza era ebikunakuwazizza tebiriimu. Waliwo omwana lwajja gy'oli n'akuleetera ensonga ng'agiraba nnene. In fact n'omutonzi bw'atyo bw'atuyisa. Waliwo ekintu ky'otwala ewuwe ng'okiraba kinene n'ewuwe nga katono nnyo byonna. Kati ne mu buufu buno omuntu bw'alemererwa okufuna essanyu lye. Nabuuza abantu ne mubuuza nti omuntu omanya ddi nti osanyuse? Bintu ki by'osooka okulabirako n'omanya nti ndi musanyufu? Bw'obanga obadde tolina essanyu ne libula liba zzibu nnyo kunoonya n'ofuna ng'omaze ozifuna. So ekyo nakyo kikyamu. Akantu akalala kootayongeddeeko kali nti bakadde baatugamba nga nnyo nga tukula nga mukadde ayinza okukugamba nti baateranga okugamba nti matira n'ekitono ky'olina nze nkugaata omatira. Beera mumativu n'akatono
koba ofunye towanka lwaki bwenfuluma ebweru ekiro saawa 2-3 ndabe munyenye ku ngulu ze sisobola kubala kiba kitegeeza nti omutonzi gw'empeereza mugagga obwenkanidde buli kintu yakikola mu bungi singa yali ayagala tubeere na butono yali badde akozeeyo in plenty yali badde akozeeyo tugeze n'akolayo akayanja continent zonna ziri kayanja kamu naye buli continent yagiwa ekiyanja n'agiwa mu bufu bwe bumu nange nzikiriza Katonda owaffe is a God of abundance ebintu byonna ayagala tubeere nabyo era nze nkugamba sigala ng'olina okwagala kw'essente nga kyekisooka in fact IBRAH kizibu nnyo okukyawa ekintu n'okifuna bw'ozoogerako tosobola bw'ozikyawa zijja kukuyitako kuba kakati gwe lwaki oyagala okugoba ky'otayagala. Chris, njagala tutunulira another point which says tuli ku Extra Digest mugoba nsonga program Business Mind IBRAH Mukasage manya gange tuli ne mwami Chris Lule every Sunday and Wednesday tubeera ne special episodes mu Business Mind buli lunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu mu week gye mirundi ebiri muganda wange mukwano gwange mwanyinange mama wange senga wange anko wange tata wange nawe mukwano gwange omulungi anjagala era nzikiririzamu nkusaba to missing there are only 2 days kwata program eno girabe bwobo getinze so busy na dala baganda banga bali ebunayira awo bakuba ekye yababezezaawo nyaffe Uganda nkusaba bwobo oli too busy pause genda okole bwokomawo play pause play so that osobola okutegeera kiki tuliko wane waffe njala tunulira another point endowooza egamba nti abo bokka abalina ssente only the rich need financial advisors. Nti nze mala kubeera na ssente nnyingi okubeera n'omukugu okumpabula mu nkwata ensasanya ya ssente. Only the rich people need financial advisors. Omwavu ng'agamba kati nze ogenda kumpa amagezi ku bwavu kuki nze atalina ssente. It's also another misconception. Kakati statistically US essaza limu gyokka bweriti osobola oddisanga nga liyina abantu abakola omulimu gw'enkola abantu abasoba 2,000 mu ssaza limu eri nga Alabama nga liyina abantu abakola omulimu gw'enkola abasoba 2,200 tewaliiwo kintu kikugira bantu kufuna nga kwekuumira mu butamanya bannange yo lwaki ekintu ekyo tebakyongera ku gundi twali badde tukikola mu billboard ne kigenda ku kkubo nga kinene nnyo abantu beesiimira nnyo baagala nnyo okwekuumira mu butamanya tewaliiwo kintu kikuumidde bannaffe abo bazungu mu bugagga nga kumanya nga kunoonya magezi kyova olaba ne Bible era yakyogerako King Solomon mu bintu byonna bye yasaba yamanya nti singa mba n'amagezi ssente ziteekwa kungoberera so singa nnoonya ssente amagezi ate tegagoberera kizibu nnyo okusanga amagezi nga gagoba alina ssente. Njagala tutunuulire omuntu lwaki yalirowoozezza nti kamala okufuna ssente alyoka afuna abakugu bamubuulira ensaasaanya yaazo n'enteekateeka ya ssente ezo. Olowooza lwaki bwe batugamba okugenda kati nga ffe abasajja ne batugamba tugende twekebeze prostate cancer tumanye statuses zaffe mwe tuli ku bantu 100 be bagenda omuntu alina kumala kugenda mulimu ebintu omutonzi bye yatuwa ng'omuntu alina kusooka kubeera inconvenience okusobola okwakitinga omuntu alina kumala kutuuka mu state n'awulira ng'ebyenfuna takyabisobola n'alyoka anoonya omuntu amuyamba ekyenjawulo ekiriwo kiri nti waliwo abantu abagezigezi n'agamba nze ate financial advisor mwetaaga sinnafuna nze IBRAH nakuwaako ekyokulabirako okwo kimu nga kiri personal omwami eyantendeka mu bintu bino sinakuntendeka omwami oyo bamuyita John yanguza classes zino emiliyoni za Uganda 3 era sijja zeerabira ezi 3 nazisasula mu bulumi nene mikwano gyange gye nayina kyali kyangu nnyo okubalowoozesa nti ngudde eddalu naye ate kiri kyobadde ogamba nti kitukuliddemu wano mu Africa omuntu okulowooza nti okufuna financial advisor oteekwa kusooka kufuna ssente si bwe guli ebikuli munda
bye bisooka okugaggawala ne tulyoka tugenda ku byebweru kitegeeza bw'oba tonnafuna weetaaga kusooka kulongoosa mundaayo lwaki oyagala okuddira wayini omupya omuteeke mu ccupa enkadde mundaayo tewannabattereera ontegedde ate oyagala kunoonya financial advisor kakati eyo gundi bwe njizaayo ogikoyininga njezeeyo ku kyobadde oyagala okugamba kya bulabe nnyo okunoonya financial advisor ng'omaze kufuna. Okay, Chris, lastly nga tuwunzika, I'll choose one or two mu dakika nga emu oddemu otuwe your analysis about it. Njagala tutunuulire point egamba nti one needs to increase their revenue before saving. Omuntu ayina kusooka kufuna biyingiza ssente olwalyoka atandika okukola ki? Okutereka. Okuyingiza nakyo kikolwa kya Bwakatonda. Omuntu atayingiza tolina kiyinza oba osavinga kuki. Saving ekigambo saving kiba kitegeeza nsooka kufuna nendyoka ntereka. Kakati oyagala kutereka ku kinga tufunye. Kyotannafuna. Kati increasing the streams of incomes oba omuntu okubeera ne multiple sources of incomes kikolwa nakyo kya Bwakatonda nti oteeka okubeera n'ebintu ebikuyingiriza nga biwera okusobola okufissaawo ettundutundu eddene ontegeera tufisseewo ettundutundu eddene tusobole okulitereka tuyige bwe bainvestinga then tulyoke tuinvestinge oba ontegedde so ekyo kyo kituufu nnyo eyinza okubeera njogera naye nga kituufu nti omuntu oteekwa okusooka n'okola ku streams zo oba ku revenue wo n'abanga ayingirira ddala mu bungi then ne tulyoka tufissaako ettundutundu ne tulitereka. Okay, njagala tutunuulire point endala egamba nti banks are only my savings options. Nti bwe tuba mu kaweefube tulowooleza nnyo ssente nti buli muntu akola ssente nga tannalowooza nti oba kugula ttaka kuzimba kulima ekirowoozo ekisookerwako ssente erina kuba mu bbanka. Kitunnyonnyole nga misconception. Kale ndowooza yakiwandiisawo oba oliawo kyabadde agezaako okwogera kyabadde agezaako okutegeeza kyabadde nti tulowooza nnyo nti banka tulina zikozesa kuterekayo obuteresi. Okay. So nga ate tusobola okuzikozesa fe okusobola okwekulaakulanya fe obutawukanako na luuyi lwamu olwo oluteewola ffe tuli beewozi balungi era nze mu kwewola ndi mukambwe nnyo kwegamba okwewola kirina engeri gye kikuyambako okunyweza enkwaso yo. Abantu balekeraawo ndowooza okutunulira banka nga savings pots zaabwe oba bu big banks nti nyina kuterekayo obuteresi bwe mala okutereka ne ziwerayo nga nkamenya nga nzijjayo ngenda nzikozesa. Ebiseera ebisinga ssente ez'oterekayo obuteresi bamaliriza abalabe bazikozesa naddala abalina ebyokukola gwe bw'oteekayo n'oteeka okwo ku savings account nga bajjako nga bawa alina okukola by'alina okukola ng'akomyawo amagoba ezizo nga bwe zivumbeera. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo. Lastly, Chris, mu bigambo byo ebisembayo about money misconceptions nga tetunnawummula ng'era tetunnagalawo program yaffe olunaku olwaleero. Kakati neeyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa nalibadde actually kye natandikiddeko njagala nnyo mu bintu bye nsinga okwagala njagala nnyo okutegeera ekintu nga sinnakikozesa. Bantu bangi nnyo bakyali mu kuubisibwa okwokugoba the printed money. They run the chase for bo ngenjogera yennaku zino omuntu bwe tutera okugamba I'm chasing the bag. Ekintu ekyo kikyusizza okutegeerwa kwaffe ne kikyusa enneeyisa yaffe ne kikyusa n'ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe olw'ensonga abantu baasigaziza omulimu gumu. Olwaleero ne bw'owandiika message ng'erimu obukunizo obukwakkulizo okuwaana zinnakasigirwa ng'ozitaddemuuko naye nga message ewaana muntu mu byamukwano n'omulala n'aweereza message ey'emitwalo 5 gwawandiise ng'owaana ebibyo biba tebikyakola makulu. Kibeera kitegeeza ekyasa kye tulimu eno bagiyita money generation. The money generation. Eno bwe batyo bwe bagiyita money era. It is not an era, it's a generation of money. Bw'oba toyinaamu ttooke muganda wange IBRAH obulamu bugenda kukaluba naye ate kyekireese ekyo ekisinga okubeera ekibi ky'abantu kugoba the printed money. Ekintu ekyo kikyamu. The printed money ojja kuzifuna
kubanga siyinza kwefuula Katonda nga tojja kufuna ojja zifuna naye omwoyo however side omwoyo gwo gugenda kubeera guzikiddwa olw'ensonga ekiteekwa okusooka okukolebwa kye kino sooka ofune ebisikiriza ssente okujja gy'oli zaanya okugoba ssente osikirize ebyali badde bikwetaaga okugoberera kubanga by the way kino kikulu nnyo omuntu akola okuyitibwako ssente ziteekwa mugoberera so nga ate okuyitibwako tekusobola kugoberera ssente so mbadde njala tegeeza abalabi baffe abalungi abatulaba mu episode eribezzeeko awo nja kwongera okuttaanya okumenyaamenya omulimu ogwange gwensinga okukola nze omuntu ow'ebweru sirina kye mwagaza bino mubimanyi mubisomye abamu mulina zi PhDs abalala mulina zi diplomas abalala mulina zi degrees abalala mulina certificates when it comes to money muzimanyi era oli bwakubuza definition ojja mugamba nti money ogimuwenga bwe wagisoma naye ate bwe tunadde eno mu buuyi buno fe abamu ssente tuzitegeera nti money is energy money ina frequency zirina signals ssente zirina emize nti eyagala ekyama teyagala muntu agisoosowaza teyagala muntu muluvu teyagala agivoola agityobola ate n'ekyokubiri nti ssente zirina principles oba ze tuyita universal laws ezizigavaninga nga gwe ne bw'oba oyagala otya ekintu bwe kiba nga kiri bwekitibwa ente essimu erina kugwa wansi gravitational force ne ssente bwe zityo bwe ziri buli kintu kyonna ekigikwatako kirina the universal laws ezikifuna kyova olaba omusajja yaŋŋamba nti tewaliwo kintu kibeeraawo nga kyalubeerera bw'ozimba ennyumba nga nnungi nnyo n'otagisulamu n'ogirekaawo gwe togikwatako girekewo emyaka 10 ogenda kusanga ebisenge bikurakinze ekikurakingisa ebisenge ebyo si lwakuba nti waliwo force eyajja n'egikoonamu ekurakinge kibeera kitegeeza there is that energy omuntu gy'otasobola kulaba eri mu buli kintu tugiyita vibration ebeera mu buli kintu essaati bw'otagyambala wadde ogiteresaawo ekaddiweera n'ekutuka kiba kitegeeza essaati erina vibration eri munda naye tosobola giraba obufu bwe bumu omuntu asobola kyovola nze neewunya nnyo omuntu agamba nti so tubadde tukola naye wano naye ebbanga ttono nnyo akyuse kubanga yategeera sisitimu ye y'omunda bwekola era bw'omala ogitegeera bwekola bino ebyebweru omuntu akwisaako emmotoka n'ogamba nja givuga kubanga gwe mundaayo bw'wabanga wateredde bulungi bino ebyebweru tewaliwo kisobola kugaana kukolebwa era nnyina okukkiriza okugamba nti buli muntu yenna afaayo okumanya ekintu bwe kikola enneeyisa yaakyo n'ategeera ne principles ne laws ezikifuga ng'omuntu bw'osobola okutegeera the laws and the principles that govern the earning, the spending and the keeping of the money oba oteekwa zifuna. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo wano. Njagala kwebaza team gye ntambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne bwana Tony Senabula. Then njagala kwebaza Logical Motivators ne Caplog Financial Consult banoonyeko ku kibanja kya www.logicalmotivators.com ne www.caplogfinancialconsult.com. That is ku website zaabwe. At the same time ne ku Facebook kwe bali Logical Motivators ku Facebook typing ojja kulaba kano ke kabonero ye profile picture ku Facebook. So bawandikire babulire kyoyagala banyonyole muberenga musobola okukwasaganya. Then lastly njagala kwebaza the dear viewer omulungi gwe atulaba across the whole world buli kanyomero kansi eno internet wetuuka n'omukutu guno wegutuuka ogwa extra digest nkwebaza webalinyo baddala tukwatagana olunaku olwokusatu. We are out of here. It's been a beautiful Sunday, good one. Ate mugana ngena njala kwebaza ka research kali wow, thank you, so good, so interesting. Misconceptions zino muwadde muzinyumi yako muzenyumiririzamu muwansiganya ebirowoozo muzeejubisizaamu muzeewaaniramu tukka mu bitabo ebitukuvu ne tujja mu layini ezo ezitugumyagumya okubeera comfortable we tulowooza nti tuli comfortable. IBRAH Mukasa ge mannya gange ku lwa extra digest mugoba nsonga mbaagaliza Sunday akabi tukwatagana olunaku olwokusatu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda abakume mubeere bulungi mweraba.